Assalamu alaikum abalungi abatulaba atenga abenzikiriza endala mbagamba nti yebazibwe agulumizibwe atenderezibwe eyatonda eggulu n'ensi. Ibrahim Mukasa gemanya gange yona gyosinzira okubanga tulaba nkwanirizzaako eyakategatako omulundi gwaffe guno omulala twasazeewo wabaddewo nnyo okwemulugunya okuli positive okuli objective okuli developmental nga mugamba nti tusuuliridde nnyo abakyala abali celebrated mu biti ebyenjawulo. So this time round twasazeewo tunoonye abakyala ab'enjawulo mu ggwanga Uganda abali celebrated mu biti ebyenjawulo. Era nga this time round tulina omukyala amanyiddwa nga Fifi, Fiona, Pink, Namiro, Octopus n'amannya amalala gano abatunyonyodde nga y'omu ku bakyala abali celebrated mu kisaawe ky'abannamawulire abaweereza amawulire agakwata ku bannabyamizannyo mu ggwanga Uganda. Era nga olunaku olwaleero tusazeewo tuwayeemuko naye akola ku radio nga kwotadde n'okuweereza ku terefayina etali yammwe naye terefayina eya gavumenti waliwo enjawulo. So twegattako mbozi yaffe olunaku olwaleero era nga tusinzidde Kampala Uganda. Tiimu weeri buli omu waali okulanga buli kimu kitambula bulungi. Idris Lukwago, Tony Senabulya, Daniel Mugoya ne Cheza Clement. Buuza ku balungi abatulaba. Yeah, abatulaba ku wolokoso extra no stress. Omanyi olina ebintu bingi nnyo. Ibra ne team. Waka mulaba alhamdulillah twesemye nnyo. Era abantu bangi badde tunyumyamu tukole interview. Mutuufu nagaana. Olw'ensonga zange ziri reserved. Era abantu bagenda kwewuunya. Era kino ndowooza kakibeere mu bbanga eddene. Guno mukutu gwe ugenda okubeera ne interview yange gokka ku internet exclusively olw'ensonga emu oba endala. Omanyi waliwo kyogaa nti kangende ne kiraasi ndeke quantity. Omuwendo n'omutindo byanjawulo. Idris afa nnyo ku muwendo, Tony Senabulya ne Daniel Mugoya bafa nnyo ku mutindo, ate Cheza Clement tamanyi ali awo ekijja kijje. So Fifi obulamu bugamba ki? Obulamu bweyagala. Oli bulungi nnyo. 2 atambulidde ddala. Coronavirus ono yamuyingiddemu yekka era nti ayinza otuyingiramu ebyenfuna byaffe indirectly na buli kimu naye nga Mungu tumwebaza okuba nga atusomosezza okutuuka mu guno omwaka n'okuba ntukyalinayo emirala mingi okusinziira ye kyanaaba atugeredde. Coronavirus affecting atya oluuyi lw'ogwamu olw'ebyemizannyo. Ekisookera ddala ndowooza mu kaseera kano emipiira egisinga gijjiddwawo. Tournaments ez'enjawulo okuba bagoberera tena. Tournament ya Indian Wells yaggiddwawo. Then tulabyeko ebisaawe, abantu basambira mu bisaawe ebitaliimu bantu. Basketball League mu kaseera kano esingira ddala okwagala eya America bagiggyewo. NBA bagiggyewo ne bagamba nti further notice. So ebyemizannyo bangi ababiriirako nti omuntu ali mu America nga olaba LeBron James bw'azannya ensero, omuntu asobola okuba mu Arua oba mu Karamoja okusinziira ku charities bazina ayinza okuba nga aliirako. So bw'atazannya kitegeeza teri allowance, ensimbi ze nezo zikosebwa, nekitegeeza nti indirectly buli omu akosebwa. Kuba jjukira abo baawa be bagenda mu maduuka ne bagula ebintu tebagenda bigula, oba amaduuka byaleese bidibe naye okusubula. So ogenda okulaba nga ebyemizannyo byonna birina engeri gye bigootaanyeemu. Enfuna ekendera mpola kati oba nga obadde ogenda gula omupiira kuba oli agumanya agulina omu tebikyatambula kuva gye biva, kitegeeza buli kimu ogenda gula nga kya bbeeyi. So indirectly industry gyendimu coronavirus alina engeri gyagikoseza ate nnyo. Thank you so much. Abatulaba balyagadde okumanya amannya go gabeera mangi nnyo abantu bagawulira ku radio wano ne wali. But amannya gamatuufu gwani nagakola sente gwani? Amannya gange bantuuma Namiro Fiona. Fiona yange PHEONACI. Daddy wange mu P7 mu byokwewandiisa because nali sisobola kwesalirawo yakola ensobi n'awandiika I mu kifo kya I. So ne bampita era abalolwa amalita nandiko kumpita Fiona naye bwe najja nkula nenzijanga nga kyusa lowe neyitako ku Anfield olwe timu gye mpagira ekisaawe kyayo finga neyita Fifi Tiana Anfield. Fifi is short form for Fiona. But then n'abakwano bange babiri abakyala, omu muyimbi omulala muzannyi wa katemba mu Ebonies.
bayagala bannyo engeri gye nayagala nga kala pink ne bampita pinki so neneyita Fifi Fiona Pinki lyerinnya lyange abantu lye basinze okumanya then mu kuteebereza emipiira nga nteebereza nebikwatayo ne bampa erinnya lya Octopus bwe twali tukula waliwo obuseries obwali buzannya ku TV ka Nikita oba okajjukira nga mulimu omuwala akuba nga te nange endaba ensi nsobola ogikuba so nenetuma amanya ago negajja Fifi Fiona Pinki Nikita Octopus kati mu makkati awo nenzija nfunayo omulenzi omulungi nga ye Sky Serenold Elisha Simon n'amalala so amanya bwe ngogera amangu ennyo tebagafuna naye nga neyita Fifi Fiona Pink Nikita Octopus Mami Sky Serenold Elisha Simon. Omulungi tulaba, thank you so much. Tugoberera twakatandika embozi yaffe era nga tuli ne munnabyamizannyo munnamawulire aweereza ebyemizannyo ku TV ne radio mu ggwanga Uganda era nga ye Fifi Fiona Pink Namiro Octopus Nikita n'amanya amalala mangi nnyo. Abatulaba baliagadde okumanya briefly Fifi yaani? Fifi mukyala kuba kati emyaka 32 tegiba mitini mba nfukire ddala omukyala. Oli ku third level? Ndi ku third level lower third floor lower kikyawo akantu ako nakawulira birthday ya muntu omulombozi oli ku floor yakumeka nakayigira so oli ku third floor tojeegana sobe emyaka olumu gyeraga abantu bakubala oyogera emyaka gy'abakyala kibakalubiriza okwogera emyaka lwaki goli proud of speaking your age? Because byenkoze mu myaka egyo tebinswaza omanyi ekiswaza emyaka nga tewakola bintu mu myaka emituufu genda okulaba nga tebikusaana ng'olina byogamba byolina okukonokkiriza mu emyaka nebyokoze nga tebikwatagana nga ne probably engeri gy'oddamu ebintu engeri gy'okola ki nga tebikwatagana bwoba olina either okudda obuto baga akyali muto ajja bikola budde bwokka naye kati nga kufa abakyala ate nga ife olaba omubiri gwange bw'otandika okulimba ate abantu bakusoma abantu bakulaba ebeerayo abantu abakumanyi nga bajja bakufollowinga abantu bewasoma nabo abantu bozookola nabo n'abantu abakuze era oddayo omuntu omu omukadde kukyanaga naye gundi olimba ate omukadde bwakunyiigira oyo ng'olimba ebyo bikolimo so nze sirina buzibu ku myaka gyange. Thank you. So Fifi bamuzaala wa Fifi muwala waani? Banzaala bayitayo Kiyindi Buyukwe naye nakulire wa jjajja wange era mami wange yafa ndi n'emyaka 12 mu P7 safuna chance emubuuza nti wanzaalirawo watuufu naye mukugobera kirabika omusawo we mu bitooke erugasa yazaalisa mami wange ate ali mu bufumbo daddadi wange naye nga wonoga nti omukyala probably ow'ebbali nenfuna olubuto nanzaala naye nga banzaala Kiyindi Buyukwe yeri ebijja byaffe era ndowooza mu vicinity yemu we wali Lugasa awo kilomita 5 wakati wa zonna jjajja wange omukyala gye yankuliza so gye banzaalira. Tuyiseeko mu kusoma kusomedde mu masomero ki wanawa? Mu kunzaala ne nkulira wa jjajja era Lugasa still eyo mu Buyukwe deep awali essomero baliyitanga Kikakanya Primary School naye nga lirinako ka nursery nga ebyekyalo wobimanyi that is 87 88 awo mu kukula gye bantwala okusoma naye Lumumba nsoma omusomesa mu kifo ky'okuyiwa obuugi mu kikopo kya plastic bye twateekangayo omusimbye line n'abiyiwa ku mukono wabiyiwa ku mukono mami wange yali mwagazi wa mupiira ekintu ekigenda okubaawo nga babadde bayiseewo batambuliranga mu biiroole ogenda owagira ng'alina gy'agenze eyo bayitayo Kalagala oba amawulire gamutuukako gatya mama wange yanziba ku ssomero nga banjokyezza obuugi nantwala gye yali abeera nanzijanjaba awo we nakoma nursery Kikakanya era ndowooza kwe kuva kwange mu kyalo senga tebanjokya buugi osanga naalimalidde primary ewa jjajja so bw'ovaayo waddawa najja nanteeta mu boarding school ku Homies Darling Primary School eyeekamwokya gye nasomera primary yonna paka P7 mu kusoma nali muwala mugezi naye nga we nagambye eddawo nga tutandika mu P7 nagimala mami wange afudde in fact yafa ngenda kukola ebibuuzo so nafuna 5 mu kifo kya 4 mathi yankubamu but namagunga nempa ekifo naye yo olumu lwaki mbasi gyogerako nnyo kuba saaliyo bbanga ddene ebizibu byantuukako wasomayo kyakumeka senior 1 first term mu bitabo byabwe gye kale gyendi kuba nzijukira baatuyigirizanga empandiika eyeegundi empanvu connotations Mountain St Mary's na Magunga naye nenvayo so nengenda Taiba High School Taiba High School awo tula
gye nasomera senior mpaka senior 4 then nengenda ku Lugazi mixed gye nasomera senior 5 ne senior 6 ne maliriza mu 2006 university nengenda ku MUBS gye nasomera business administration then awo nentandika okupambana mpola mpola so kusoma kwange mu makati awo nenzija nensomayo amawulire ku Mukati emyaka 2 ndowooza wakati wa 2016 ne 2017 essebo. Thank you. Njala tutunuulire vacations zino senior 4 senior 6 abantu bakola emirimu egy'enjawulo olina emirimu gye wakolako ko mu vaaka ez'enjawulo? Taiba High School era lwaki mu masomero gange gonna gye nsinga okutendereza twalinanga mmoto nga bagiyita omanyi saagala nzikuba zitabule ne ya Homes Darling waliwo ku ne yalina education has no money value oba ya Homes Darling oba Taiba naye balina enkola ya work experience yatandikira ku ffe ba pioneer nga mu holiday babagaba mu bifo ebyokukolamu noyiga okukola tebabasasula abazadde mwe musasula ssente z'abaana okusigala ku ssomero so nakolako mu Britannia mu holiday ya senior 4 biscuits ezo splash tomato sauce twakolanga ebintu bingi nenjiga ezo weeks oba zaali 6 nenjigera ne certificate njina nti nzo omu ku ba pioneer ba work experience program eyatandikibwa Taiba High School mu senior 6 nakolako nga cashier mu Bambu eriawo Mukono restaurant then nenkolako ne mu dduuka ly'omwami lwakuba yampisa bubi omwami oyo ndowooza oba nali nsagala nnyo yali antuusizaako bw'ogulisa maanyi kuba nzijukira nadduka nendekayo n'engatto zange sisijangayo era saddayo kukola Lukwago kutumiddeko nnyo taata Idris y'omu ku bakulira programu y'okulwanyisa embeera eyo era ng'emutuusizza wazibu nnyo nnyo. So tutunuulire, how did the university treat you? University didn't treat me bad, but it came at a time I had lost my mom. So nagenda okutuuka yeyo nanga nkuze. Bw'oba tolina muzadde naddala omukyala, everybody gives you advice naye tewali akugamba bintu byansi bituufu. Abantu bakusunga banne bagamba ona nakikola ona nakola kiso. It came at a time nga nfuna ebintu from my step moms, from uncles, from aunties abama batakikuwa mu good faith. Akuwa kubula kyakola. Akuwa kubula kyakola era ndowooza mu kaseera ako we nanyigirizibwa n'omwaka ogumu katono nemegumalayo kuba naddayo oluvannyuma kuba university wenjitandika 2007 nga maze 2006 osoma mu bbanga awo 2008-2009 we natandikira okwenoonyeza internship ku by'okumpewo ne joininga Capital Radio Limited mu mbeera awo ng'ebintu sikyabitegeera nga fees nga sizijja na mu bazadde bange ate tata wange musajja muvubi mugundiivu nga sente aziweereza nga buli kimu kiraawo naye nga tebituuka ate nga naturally nina engeri gye nnakulamu nze nakula nina embeera eteeguya ate nga nina embeera ndowooza yeemanyi nti nja kufuuka ekintu so nga ndi mupambanyi. Olugendo lwo onyumya ku maama wo taata wo abulira wa? Taata wange ndowooza n'ayogedde nenkugamba nti taata wange ne mami wange tebaali married naye nga bano abantu abeeraba ne beesanyusa n'omukyala n'afuna olubuto nenkugamba ne bantwala ewa jjajja wange mami wange tebankuye nti oba banzaalira mu bitooko obawa yafa ndi mu P7 obwo budde nali mu 7 saayina bwongo bimubuuza nti wanzaalirawo kuba nali obwo bwongo bana bintu bibuuza birala mami tugenda kulya ki mami kino so okuva lwe yafa sikibuuzanga na muntu yenna. Taata wakyali mulamu? Taata wange gyali mulamu. Do you people hear from each other? We talk all the time. Bamuyita Muzeeyi Kizito John Baptist. Mwogera nnyo kati? Twogera nnyo naye taata eyo teriiwo ey'omukwano era ye muntu asobola okufuna ekintu ne baŋŋamba and I hesitate naye ate ne baŋŋamba nti Ibrahim n'obuzibu ku gate n'enziruka because of touch. Wateekako time okuteekawo commission of inquiry okunoonyereza ssente ezo ze yaweerezanga eza fees we zaabulira? Nabitegeera bw'oba otuuse senior 2 senior 3 bye bibiina ebisinga effujjo oba olina okuvumbula n'ozuula kyovula bagamba bye bibiina abaana bye basinga okwonoonekera mu senior 2 era oliaga omwana aba tafunye lubuto mu senior 2 aba agenda kweyongerayo nanoonya n'ozuula ekituufu. Kwati tatange being nti muvubi ate nga yavubiranga either Kenya oba Eddolwe sente zajjiranga ku binaala mu bbaasa kati nga ziyinza okutuuka nga teziweze ne bezituukirako nga balina ebizibu byabwe toli mwana nnyoko taliiwo yafa kwegamba nga ebintu bingi nnyo naye bw'okula those byonna bifuuka by the way
bwoba oyina eggolo mu bulamu ey'okuluubirira ebyo birabanga obuntu obutini. Njala tutunuulire amawulire gano ogayingirira first time okwenyiga mu mulimu gw'okuweereza ku radio ku mpewo oba ku TV first time mu 2009 mu lugendo lwa Mobs University tukola emikwano omuvubuka Dooza yali eyo kyali wajjala gye nali ntandise okubeera ne mukwano gwa sister wange okubeera neeyiye nga gyenva ne ŋŋenda e Nakawa okusoma ku Mobs. Omuvubuka ng'ayina muganda we yali akolera ku NBS nga yakajja I think ng'akola mukyala bamuyitanga Nabitali Victoria. So ne tugendanga ne Kato ku NBS. Bwe twagenda ne tusangayo omwami oyo nasooka ntunuulira yasooka physical appearance natandika okunnimbalimba jangu nze manager wa zi radio ezimu nga neesomerako naye mu kwesomera nze kwe nafuna ne mugamba kati ate kyenzijukira nti mu senior 5 ne senior 6 erugazi walingawo ebyokusoma amawulire ku parade nga nze mbyagala nnyo nga neewayo let me do it because I was confident from the start nenyimuka nensoma so nga kirabika eyo element mweri omanye ekintu kyonaaba bakirabira ng'okula so mukumulemerako nenge tugendanga ne oyo Victoria gwe nkugambye yali muganda wa mukwano gwange kati omuvubuka oyo mulemerako omusajja nga ye ndowooza alina interest za advancing ekiwala kino kankigambeko nga nze zange za radio nengenda nenkizuula nti ku Capital yalinayo emikwano nga naye ayitayo nga omanyi bya radio ne TV connections nse nengenda mukulemerako okwo because nali nkola business administration and mu gundi zetwali to Sokos units mwalimu eya business administration financial accounting mwalimu ebintu nga byebyo mwalimu element y'okufubeera kitunzi so bwe natuuka Capital natuukayo at a time nga BTFM baginoonyeza bakitunzi mu kunyumiza awo kola kinsanzeyo ba Ruth Wanyana ba Rebecca Jinga awo nembaga nsobola okutunda radio eno mukata I can speak nsobola era omuwala Jamila Adams yali akozesa interviews nga ngenda nono omuvubuka ngendawo nangamba you can kuba oyogera bulungi and you're confident fuuka kitunzi so nentunda beat era by the first time beat nenjinoonyezayo miliyoni nyanga tufuna 10% ne bampe emitwalo 4 ejasooka mulamu bwange nga kipya nnyo first commission kwa batwali twaninga commission 10% nga bofuuka sales executive so mukutunda awo ofuuse kitunzi oli mu department ya kitunzi mwendabira Sekanabo junior Sekanabo Ilfaz ne junior Sembatya ngebyemizanyo bye babinyumya nange mbitegeera mbyenyigira because nakwendeko background my mom yali atambulanga ku mipiira which means awaka nali mpulirawo ku buntu obwo obutinitini kati wano just kyesajjula bwesajjuzi bagenda okulira nga mbinyumya tandika manyu biki nga beat by then yalina omusajja bamuyitanga Joero Isaabiri Joero w'ennaku ezo ng'ali principled alabikanga mu industry ya Uganda ye number 1 PD oba manager wa radio nga buli omwamu w'ekitiibwa nga wa tabu kati junior nangamba ne Sekanabo nti naye osobola okujja n'otuwanga fixtures ku radio ku BT kati nga n'aba Capital we balinayo ka segment oba mawulire sports news nga bakampa nyankakolera nzijukira ku mpewo Saturday balinangawo show saawa 10 mpaka 1 nga njesunga ngera kusade sina kyenkola nva wakamangu nnyo nengenda naye nga ngenze kusoma fixture nti team Ibra ezanya team Idris ezanya team Mugo yanga byensoma bone bakola bine bya byonna naye nga nvayo nga buli omu muweereza ka message mumpulidde mundabye kibadde kitya so that is how I started going on air ku BT ne Capital ngambiko asaganya so from Capital and Beat wadawa from Capital and Beat there came a time nga waliwo abantu bendali nfuuse mikwano gyabwe Nicholas Nyombi ne Doris Liz Nansamba ne bafuna obuzibu ne Joel Isaabirye era obutakkaanya ebyo Nicholas ne Dora ne bavaawo ne bagenda ku Dembe FM bwebatuuka ku Dembe FM engeri gye nalimbaga ne banga naye lwaki osomi fixtures jangu eno because you can reason out sports ojje tukubeyo n'akasaala ove nga mbya commission kuba commission olumu ogenda kuba bino bye nakola nga Capital Beat nga tebansasulira ku mpewo nga bansasula commission wa kitunzi as a sales executive so nengenda ku Dembe Nicholas nampunirayo bu segments bwali badakika 3 mu morning show then n'olweggulo mpozi ne Saturday ne Sunday nga kuliko show bbiri ez'amaanyi ate mwalimu ba Icon by then Audrey Nsubuga senior namulabanga na ku TV olusi ku university mu hostel nga tumulabanga we idolize nga tumulabanga ye wakabi nga bwanyumya ate nga nyumiza Liverpool nga bitukwatako kati
okumusanga Dora ne Nick nga bampise nga bampa n'omusaala ntaddeko contract n'okusangayo Audrey kyanyongera okumpa amaanyi like okutuula mu studio yemu ne sitaawo gwomanyi nti wakabi ne munyumya era ne tukola program eyo bagiyitanga ekimyanso kya Premier League yakwata nnyo nnyo ku Dembe ku Lwomukaaga nga Dembe kyali Nakasero opposite Nakasero Primary ne tukola then ku Sunday nga walingawo program erinnya ligenda jimvamu maze banga dene nga sijiko naye nga nayo yali amaanyi it was reasoning so ekintu ekyasinga okuntunda nekimanyisa n'abantu yali Sunday program eyo bagitanga ekyoto ky'ebyemizannyo kuba ne promo gijjukira ekyoto ky'ebyemizannyo nga tuli mu Katabaazi Audrey nange era nga kinasinga okukola statistics ebintu ebyali bibulamu nga abantu bajja dekola ki naye nga ngenda nnyo n'ensoma ebisaawe pronunciations bice ebyo ebintu n'okuba nti nga njagala okuba wenjawulo nga njagala nkola abasajja bye bakola nembikola and I think program netundibwa nnyo that was it. Ovotya ku Dembe. What went wrong okuva ku Dembe because amawulire gaali mangi nnyo nti omuyaga gwayita ku Dembe kituufu ne gwera abantu bayitirivu nnyo omuyaga gwajja ku Dembe kati nkwe nagenda ne Nick ne Dora nga bavuddeyo lwa Joel Isabiri kati Joel Isabiri ava ku beat ajja ku Dembe abasangayo bajja ku Dembe wadukeri mwamulekayo azewe muli ajja asanga Liz Doris Liz ne Nick which means because kiriya kyabatabula eri it was personal neno nga tebagenda kwatagana era nga batesetese I remember that time I think wali okola na mu Red Pepper nga abantu bakuwa ku mawulire nti banne waliwo amanya ge batuweereza bana abantu bagenda okuvaako ki mukama nze nanyambirayo mu buto bwange a gentleman called Kenneth Musisi n'omulaba muyita Mutyaba in fact ali South Korea Frank abali bakola ku UBC ne Star nabo ng'oluvumu baluwulira era ndowooza amanya ge baali bawulira because of sinti nkola bubi naye my attachment to Dora ne gundi nze omu ku bantu Joel be yali yakoze eki ajja okuletinga off kuba bwe yajja ekifo kikyuka buli kimu kikola ki kikyuka so Mutyaba Kenneth n'aŋŋamba ne ku Dembe updates z'okola ntini kino kyokola ku Sunday ne Saturday fe enewaffe gye tukutwala ojja kikolanga bulijjo ne mbagamba ataaka sente nangamba tujja kweyiya naye nga kyolina omumanya wano oli hot cake tosobola kukola ki kuva ku mpewo era kyenzijukira Mutyaba Frank ne Kenneth kye baakola immediately kwe kundeeta ku UBC naye yali yekyusizza obukulembeze nga bakyusizza manager wa Star ono yajja kuba twayingira mu kaseera akaali akakatyabaga kubanjukira nga tubeera ku mpewo nga beera manager omutakolagana na manager oba omupya lumu nga bajja batujja ku mpewo naye nga ba Kenneth balina bidi nga banga tujja kukola rejimu ya Mugambe ne Uncle Dick mujimbi ya Uncle Dick yali avudde mukwanze nasanga Mugambe and I'm talking about 2012 ngetandika yeah so that is how I joined the UBC that is how I joined Star FM paka kati. Thank you. Njala tutunulire is there bad blood between you and Joel Isabira? In the past thing anchali muto nali namukyawa ku mutima gwange nali namukyawa naye nga weewuunye because simanyi nenze nakulira mu bulamu obutali bwa buyaaye when you're a friend to somebody nze am a friend mukwano gwange obanga waliwo abamukyawa nze nange mbakyawa that is how petty I can be sometimes so because Joel yali akijjanyanga ba Nick ne Dora nkuze kati kumanya nti bayika balina ensonga zaabwe naye wali nga ndi muto nali namunyiigira. How often do you hear from Joel Isabira? I don't have never musanga mukubo nangamba halo kuba ne ku UBC jolumu naita namulako lumu ngajja mu magiki omusanga being nti tuli mawulira abeera mu biki era abuuza Joel is very calm nga abuuza you cannot wega yesobola okubeerayo n'ekintu abantu waloshe batategedde nange kyesategedde bwe mwawulira nti ajja mwegoba oba mwasigalawo ne mulinda abagobe nze navaayo tewalinda kugoba salinda kati sijjukira nakujjukira amannya oba gaafuluma bate gaafuluma nenze navaayo omulungi atulaba Ibrahim Kasage manya gange yona gyosinzira okubanga tulaba tutunulira abatutumufu mu ggwanga Uganda basically tuleeta abantu bantu inspire you gwe omulungi atugoberera n'okuwulira from the people you celebrate. These people celebrated in a given aspect of life
era nga case in point nti buli bw'oyogera ku ba female journalists oba female sports journalists mu ggwanga Uganda, her name surfaces always wherever, anywhere, anytime, everywhere. So tumulese tusobole okuba nga tunyumyamuko naye wano newali wano. At the end of the day gw'omwana omuwala ali eyo oba omukyala ali eyo osobole okuba nga ofuna confidence omanye nti kisoboka. It is not only for men but even women can do it at the end of the day. So tukugamba nti tanaba kusubscribing, kindly just pause this video, this show, pausing amuko katini nyiga PVR yo ku YouTube yo osobole okuba nga subscribing, then you'll have to continue with the video oberenga omalayo okufuna information. Abatumuva ntubaleeta banyume nawe obulamu bwabwe because amawulire g'okwogerera abantu oba okunyumya engendo z'abantu gali outphased ogwo mulembe gwaggwako. It is only you to tell your journey, not someone to speak your journey or to tell your journey, because you know your journey more than someone who is going to say it. Nga tuvuddeyo njagala tutunuulire osanze kusoomozebwa ki mu kisaawe ky'amawulire ng'omukyala aweereza ebyemizannyo by'amawulire? Okusoomozebwa ndowooza kuva mu kusookera ddala abantu abaali balowooza nti abakyala tebasobola weereza bya mizannyo, abaali balowooza nti abakyala tebasobola ku associatinga na mizannyo egisinga egizannyibwa abaami, kuba abakyala ndowooza just of recent we basobodde okumanyika nti nabo basobola ozannya emizannyo egy'enjawulo. Bitine kusooka yali field y'abaami. Then ekirala mubadde ompulira nga wenzijidde nti abantu basooka kutunuulira element ya bukyala bwo, nti gwosobola okukkiriza n'ofunayo kyompa nga sinnakuwa kino before okulaba amagezi g'olina nakyo ekyo ekintu kizibu nnyo. Then bannaffe kuba bw'oba okola mu mawulire ga byamizannyo kitegeeza ogenda kukola ku ba stakeholders bonna ab'ebyemizannyo. Mu ba stakeholders mulimu abantu abaakulira ewaabwe nga balina empisa embi nga bo tebaagala boogerako kintu ne bwe kiba kibi, oyo ng'asobola n'okuteekamu ssente ze oba emmotoka ekunoonya. I think mwaka oguwedde nga gutandika waliwo abantu abankubira okuva mu ISO ne batuulako nange nga omukungu omu wa federation emu yali abagambye bankwate bampambe babeeko gye banteeka mubuulire lwaki mwogerako ku mpewo. Kusoomozebwa because oli asobola okukutta olw'amawulire go naye nga era bali bamubuuza kibiiki. How often do you get threatening calls? Threatening calls waliwo stages nagifunanga almost every week. Ng'ofuna calls every week. Waliwo stage gy'otuukako nga kankiyite kinga naawe oyokya nga intere ye ekola kitegeeza nga waliwo bw'olinnya. Waliwo ebiseera nga abantu bagenda mu bululu mu federations ez'enjawulo, wabeerawo ebiseera nga waliwo kwegamba topics eziri hot nga waliwo abataagala koonebwako nga bamanyi bo tebalina bakoonako naye ebyama n'obijjayo. Kati those will threaten you. So how did you overcome that? How did I overcome? Nasigala ku mpewo nga njogera ekituufu, having my facts. Nga ababosi bange ne bampita mbaga this is what is here. Amawulire batugamba don't reveal your source until where it needs being ambagamba nti bagende mu kooti. I will present then I think okutuukako ne mu bakulu mu offices ezisinga obukulu mu Uganda. Thank you. Njagala tutunulire which is your favorite sport? I played volleyball at high school. Era ne ku national level natuuka I think Lugazi mixed awo. Mujukira mu biseera by'aba Jeff nga bakooki naye saamutwala wala, but I have a keen interest in soccer. Kubanga utegedde nnyo, it's a sport my mom used to love so much, yali awagira express. So nakulanga ngutegeera nti omupiira nina engeri gye ngutegeeramu. Mu kiseera watandikira okuweereza ebyemizannyo munnamawulire aweereza ebyemizannyo waliwo ko omukyala gwe wali otunuulidde gwe wali weegomba nti abiweereza bulungi njagala mbeerenga ye n'okusingako ye? Tebaaliwo mu biseera ebyo kuba ne boogenda ebweru tebaali bangi era probably nali sibalaba kuba twali tetulina access ku bintu bingi nnyo. Naye waliwo omukyala eyazannyanga ttena akyazannya bamuyita Serena Williams. My mom mu buto bwange mu P5 P6 ayina ekintu kye yaŋŋambanga era n'ebimu ku bigambo byasemba okufa nga ŋŋamba yaŋŋamba ogenda kubeera mukazi munene muwanvu mugagga n'asembera akantu they are going to envy you. Era naŋŋamba erinnya lya Fiona yali ntuma because the name means being fought for and envied for. Ebyo bigambo mami wange ndi mukazi munene ndi muwanvu obugagga sinnabufuna bulungi naye nindika awamala awatinitini awataswaza naye kituufu abantu bawalana naye bawalana buli omu. So bwe mbitunulamuuko ne Serena Williams kati nga gwatunuulira kuba yange yali nga ngamba omulabo omukazi oyo munene muwanvu
sente azifuna mu tena kuba twamulabiranga mu black and white ng'akuba tena and nze nyinza n'okuga nti waliwo we nasoma amawulire nga ga Serena ali lubuto nze nange ne ndufuna. That is how much she inspired me. So gwe muntu satunulira muntu agakola but natunulira omuntu azanya sport emukuze ali rare mu Uganda by then tena and as inspired by Serena. Twina sport nyingi nnyo mu Uganda. Almost sport eziri Bulaya ziri mu Uganda. Your specialization mu kuweereza ebyemizannyo eri muki? My specialization is in soccer. Soccer mainly, that should be 70%. Naye abantu baffe n'ensonga zo akapapula zireseewo okutegeera emizannyo emirala abantu baffe olina okyuka n'omulembe. Abantu baffe bategedde nnyo basketball kyovola Kobe Bryant we yafa Uganda yalinga eyafiiriddwa omwana waabwe first son bwengeri gye yafaayo. Abantu bamanyi cricket wadde si ku level nene nnyo. Abantu bamanyi tena basiba nti Federer, Nadal, Djokovic ono agenda kuba ono. So kikakatako okuba ng'olina ofunayo akantu ak'enjawulo oleme kugwa osigale ku mutindo ng'abantu okyabawa ensi kyekyuse nayo but making interest eri nnyo nnyo mu mupiira. Why football? Football is global. Wenyinza okubuuza what is the most loved game? Yeah, it is football, it is global. In a dimensions nyingi, I think statistically it's the most paying sport right now. Ate sport esinga abantu by the fact nti abantu bazanya nga bali this is 22 gataka abasatu depending on which tournament. That is 24 22 gatako bengambya abasatu. Okay, that is 14 28. This part is March eyeddakiika ekyenda. At most abantu 28 nga bagyetabyemu 11 n'abana. So kitegeeza ye sport probably esinga okukoleza ki okukozesa abantu anje nage nti abantu baliira ku balala nti omuntu omwono tumanya Ibra tuli awo naye tetumanyi deep mu kyalo omuntu akuliirako either ng'olina ente ng'alina okujjajiwa ebikuta nga mumusasula ng'omulaalo omwana w'omulaalo amusasulira fees okuva ku sente zo. So it is a very very big sport era olwange ndowooza nti because people unite with it. When you unite with it, abantu bangi bokwatako. Kibi kyakisinga okwogerwako nga si kituufu? Nga si kituufu. Ekisinga okwogerwako nga si kituufu nti neemanyi. Si kituufu? Nti sinjogera nayo wano. My background is so humble. Ekirungi lwaki nagambye nti kukola interview naawe nkozeeko naawe. Gwomanyi tukoze emyaka kati gigenda 9-10. Gwomanyi. I know. Omanyi waliwo olugero lwe bagamba they come at you only when you are a threat. Nti boge abagamba nti yemanyi mwana oyo yeerabawo banange nava wala mbagaye gye nava so bwe mba nemanyi mundekeemu nemanyemu akatinitini. Ki abantu kye basinga okwogerako nga kituufu? Nga kituufu nti nyamba nnyo abantu. Thank you. Omulungi alaba tulina Fifi, Fiona Namiro, Nikita Octopus. Oli mufumbo? Siri mufumbo, but I've had somebody since senior 5. That is Billy Etan. Tuli tubeera on and off and naye twakula tuli ffenna. Amawulire gakuba olina abaana bameka? Nina omwana omu. Thank you. Amawulire gafulumya ne gateeka emitwe egy'enjawulo ba online ne print ez'enjawulo zafulumya stories nga ziraga nti omwana oyo omugolina alina bataata abasoba mu 5. How does that come and how did it happen? It comes because kyo wali okiwuliddeko kyenjogera? No, nkiwulira every day. Nkiwulira every day bamba kyakyogera. It comes because obulamu bwange sibubawadde tebabumanyi so they speculate and sibanenya kuba omuntu aba talina kyakumanyiiko naye amawulire ago we gakuba ng'ojjukirayo okwo nga baleeseeko ekifaananyi oba nga ndi muloogi n'omuntu omu oba nga waliwo we bansanze mu kafo akalaga nti oluvaawo bya mukwano n'omuntu oyo era mu mawulire ago abo abantu bataata 5 nekulema okubulako munagenda mu mawulire Ibura olwa personality yange naga naye oyo Fifi alina omwana wange lwaki amugaba ewalala ebyo byokka bye bisobola okukola ki I protect my son era tomulaba nnyo mu mawulire ndowooza I protect the father of my son who is also my partner
era sibiteeka nnyo mu mawulire era ye peace of mind gye tulina era ye peace of mind ebeerawo nti bino ebirala byogerwe n'ekyo because ndi munnamawulire so mmanyi bwe gakola so nkireka ekirungi ne bataata abataano abasatu ku ddubo be bawa baali bakwano bange naye nga mulimu neyeddira engeye ate nga nze Ibura nkyogera lwatu nti omuntu eyeddira engeye abanga maama wange njogeddeko era bw'obulira mu interview I emphasize my mother so omuntu eyeddira engeye ne wabaze n'ennyonyo oba mmeka sisobola so nzaala nti omwana nga yeddira ngeye so abantu byonna ne babiteekamu naye Ibura abantu baffe obaleka bikuyisa bitya ng'obiwulidde ebintu ebyo bwe nali omuto byali binyiga naye nkuze bwe nagenda nga ogayi ku third floor bwe naweza emyaka 3 emyaka 2 emabega nakyusa endowooza ekintu bwe kiba tekikosa ndya yange bwe kiba tekikosa mutabani wange ne famire yange ne mikwano gyange kiyite with time tells all abantu bajja kumanya with time gwagamba nti Fifi omwana wa ina batata batano ebifaananyi bibiri jangu omwana bamubatizanga kitaawo amukuta ali ogu teri akayana bano bewagamba nti alina batano ogenda bakolera ki ngoloba clarifying anti nga clarifying naye gwe toba toswadde mu mutima gwe yabiwandiika tulina Fifi mukyala muzadde mukyala businesswoman yeah. Do you have businesses? Yeah. Mukyala are you a farmer? Too much. Muchala mama ate muchala munnamawulire celebrated female journalist subscribing to USPA. USPA eno mwoli nnyo musirimu USPA because USPA balaga nti oli omu kubagikuba lwaki okuba USPA USPA sijikuba search naye bo balaba omuntu nga nze nga toli nabo probably bakirowooza naye just kati ninyo omulungi atulaba USPA kiri Uganda Sports Press Association kyekitongole kuŋŋaanya bannamawulire abasaka ebyemizannyo mu ggwanga Uganda so kyetuyita USPA omukyalo ono yensonga gye tumubuuzako bagamba obalwanyisa ng'ate mbalwanyisa ki omanyi okulwanyisa wabeerawo element probably okubalwanyisa obutagenda mu meeting zaabwe obutalonda kuba kyenakola mu show zange zenkola nteekamu abantu ne bayogera ebyo ebintu byonna obuzibu bwe nnina nti Fifi yafuuka ensonga nti Fifi waba tayogedde ekintu like abantu baba balowooza nti abala tebakyogedde ku shera kusho kusobola okuvaako omuntu avuma omulala naye baba bali boogera bagamba Fifi kusho yaba Fifi that is how obanga nakola buli kyetaagisa buli kimu but by then obukulembeze obwaliwo omwami yansanga nakivuba ku kisaawe nayina enviiri bwe niyo yange okola buli kimu kati daba buno bwe nnina nayina enviiri zaali nnyingi human hair nga zaakajja nange neŋŋenda n'engula omuntu omu yali ku komiti ya USPA n'aŋŋamba because yali yaŋŋambako tugende mu byomuneŋŋaana natandika to pick on me because of my hair n'aŋŋamba mwe temulina kubeera mu USPA biki ne mugamba so I don't subscribe to USPA because of my hair era ndowooza ne ba Patrick abaliko kati ba Clive abamu abali ba Martin Kaddu bakwano bange era bamperereza Fifi jangu tukole eki ne mpagamba nti mumpeeyo benefits za USPA nga weeziri naye ne mbabuuza nti sisobola kuyamba USPA nga sigiriimu because bw'okula Ibra you have choices you make choices in life yeah so USPA kyemanyi sijjekuba sijirwanyisa naye probably by the fact nti siriiyo kuyinza okuba okukuba nga bwe bakuyita naye sifaayo which group do you subscribe to etwala bannamawulire mu ggwanga Uganda waliyo uja Uganda you subscribe to uja yeah I subscribe ebirala byonna nkola ebyetaaga ne USPA ebyetaagisa byonna mbikola gusenga waliwo nti oba subscribe ne waliwo olumu lwe neebuuza nti nfiirwa ki ennyo nga siriiyo omanye ekyo nkyebuuza nnyo Patrick Lebers of course to explain ebiti nemunga when the time comes kuba USPA is open when the time comes kati nze n'obuzibu bwe nnina nze omanyi nina nnyo okwagala ku mutima naye nina nnyo n'obukyayi nze sirina makati mbu ame hypocrite kati USPA egenda nebeerako komiti y'abantu nga waliwo bye bankola mu bulamu mu mawulire nemegenda mu maaso abamu ku bo nga n'okujja kwange ku Star FM nga balina ebintu bye bayagala okukola lwakuba bakama baffe ebintu ebimu babikweka n'okeera ku makyanga oli aleesa obubugo mu ngatto zo kati kunze mba ndabanga abeeko byakkola kati nze mukulu Daniel Mugoya nkutumiddeko kino kikwatako nnyo nze nembuuza nti omuntu abagamba nti mwagaliza bannamawulire ne mulinako ku komiti abantu abakola ki abakola ebintu ng'ebyo ngambye manyi naye olwokuba nti mu nsi muno toyagala kusajjula bantu
even when you have your evidence nze bakubako emmotoka yange nga tuli eka mwocha by then late Mulindwa Muwonge yali akyaliwo nakola okunoonyereza agenda okiranga mukozi munnaffe yakubye emmotoka yange naye nvuga rawumbu by then agikuba yonna agise wansi naye nga kati the same people balina okugenda okukolera ki nze obuzibu bwe ndina nze saagala kulimba. Thank you. Afifi njala tutunulire at your workplace gyokolera ku Uganda Broadcasting Corporation. You subscribe to Star FM and Star TV. Wojja ku Star FM kinana musanvu kanweze 5 Sports Department wasanga mubani. Mu Sports Department ngaye Kenneth yannona. Kenneth Msisi salute. Yeah, nasanga mu Bwambale Francisco. Ne Abuzi Kusoka. Salute. Bali bakolayo ndoza n'abaana abalala ba Haruna Mutesasita bali babeera nga ba reporter what's what saying kati ali London aba balala bali mnenga nga wono ogamba nti wolokoso team jo mentioning every time kati nga be minister bwakene Musisi Idrisi ogedde ku mungo yoina bo ogedde kawa balala netone sedabulya ngo bogedde nga be minister ne kubenasanga mu Bwambale zikusooka ne Kenneth. Lwaki abantu bateeka okugenda kw'abantu bano kuggwe nti obagobesa obasiiga enziro obalima empindi ku mugongo oboonoona nti buli ava mu department eno avaawo bubi nnyonnyonnyo case in point nti okugenda okuvaawo kwa Bwambale okuyinamu omukono okuvaawo kwa Zikusooka Abu okuyinamu omukono mu Navira okugenda kwa Ken Musisi okuyinamu omukono n'abalala lwaki? Because abantu tebamanyi abantu abakolera mu public service era oli ne bamuga kati gwe Ibrandoza ne bakikugamba oyinza n'okusooka n'obakuba akakule. Kenneth yagenda Australia covering mizannyo gye yali World Cup wabaalo w'okubaka we yagenda teyadda era twogerezeganya lwakubanze saagala nnyo okuga nti ono kamuddemu kubanga nga tumukubira omubuuze byenjogerako byo biwulira Ibra mpulira ebintu bingi I hear a lot era si first time then for Zikusooka omanyi ebitongole bye tukweramu nga UBC abalala abatamanyi gwe manyi omanyi buli omu ewina engeri gye wajjamu nange nkugambye abandeeta saagenderawo ku payroll. I waited for 2 years nengenda ku payroll ndoza mu October mu 2013 okusinzira ku byaliwo nkola biki so ku UBC abantu babeerako abamu nga contract ziriiwo abamu babeerako for instance Zikusooka namusanga era mu wekitiibwa era yavaawo nakati bwe mukubire simu yita Jajja Sky olw'ekitiibwa kye twayiteewa na buli kimu kye twayiteewa Zikusooka baali bamuteeka mu department ya engineering so ebizibu birabika byaveeyo mu engineering musajja wattu n'atambula n'agenda naye because nkwe nti Fifi yafuuka ensonga bw'owulira nti ontakyalina Fifi oyagala oteekewo ebibyo ojja teekawo ekyo Bwambale probably bateeka ku butakkaanya bwe tutalina kuba namusanga yakulira department eno naye ndowooza ne wabaawo ebitagenda bulungi bye sitajja kgenda mukuba waliwoko ne Tamale Moses tomwogeddeeko n'abalala kati Jajja Mose omwana Mose kati mu kubeerawo okaawo gundi obukola ki ne banfula head of department ng'akyaliwo biye mu bintu bye sitatya kugamba bantu teyakikkiriza era ng'abuuza oyo omwana omuwala atukulembera atya byegi statement gye yakozesanga naye era okugenda kwe nti wadde twagugulananga yasigalawo okugenda kwe kubadde mu revamp ya UBC nga revampinga 2017-2018 yagamba abantu muteekeemu empapula abatayagala andi Bwambale decided teyakola ki musajja wattu ng'alina ensonga ze kwe kugenda kwe UBC nene nnyo erina human resource office waliwo emitendere girina okuyitibwa mbalina board of directors who sit down and sack people bazinga abantu bagamba nti mfuuse President Museveni kuba yasobola okuba essimu n'alagira board ate nga naye bamuwadde evidence emala n'agoba UBC you don't go like that abantu abasinga awo they go for ensonga ezaabwe abamu eziri personal kati nkugambye Zikusooka musajja wattu Jajja Sky nga we muyite era mutumiddeko nga bwogambye Kenneth musajja wattu then oyogedde ku Bwambale who didn't naga nsigenda kukola ki Tamale Moses yagenda atya Tamale Moses kati ye musajja wattu teyali ku payroll teyali like contracted naye waaliwo arrangement gye yali akola ki gye yali afuna yo Tamale because one teyali ku contract nga tebamuwa ssente CBS came calling era nzijukira mukulu Abe
code mukulu MM mpapako byayogera kuba mukulu MM yayogera n'omwana omunene walukaga tamalenga ave Masaka okujja wano nabakkiriziganya I think for a contract ngagambe nerabika eruddewo because government ogimanyi sinti buli mwezi ewandiika government can take 3 years kati olumungu olaba nti bannaye ebyetaago byange bisusse ku ki kyenkola ki you go away engisa so tamale yagenda ngaafunye contract ensava ku CBS and even CBS yavuddeyo he went I think to Holland kakati simanyi era abogero boli anadamnaga fifi era yagenda ku CBS nagobesa ki kuba nayo yakola ki yavayo ne abantu bogera because tebamanyi. How often do you talk to all these people and who is your closest you talk to most of the times? I talk to Kenneth Musisi most of the time. One awokubiri I talk to Zikusoka all the time. Mtamale twogerezeganya kitini kuba naye oluusi tabeera kuba by then olina kumufunira ku internet oyo olumu direct phone calls zibe expensive twogera naye I don't talk to Bwambale. Why? I'm not a hypocrite. Yavaawo nga tetwogera ndi tuli ba mukwano so I have no reason to force a friendship. There is a certain lady bamuyita Peace Diani Bagala subscribing to BBS TV and the CBS Central Broadcasting Services CBS FM. Yali mukwano gwo yali muwalawo yali munno. Do you hear from each other? Era naye yali mu sports department ya radio bwati ne bwati ku Star FM. Lwaki ombuuza ekyo kintu ng'oseka n'okuseka? Waliwo olumu mpozi bagambye buli kibuuzo kiddibwamu. Omanyi Mugo ya Daniel ya settinga questionnaire ne script. Ayina akateeka wali wansi n'agamba NB every question necessitates an answer. Kati Idris n'ateekako stamp ye. Pa! Yidirisi. Answer yo weeba nti tugende ku mulala mba nkukoze bubi. Omulungi atulaba Ibrahim Kasage manya gange yonna gyosinzira okubanga otulaba tusinzidde Kampala Uganda era nga olunaku olwaleero tulina omukyala aweereza ebyemizannyo mu ggwanga Uganda erinnya lye ly'amaanyi nnyo bwe kituuka ku byemizannyo oba bwe kituuka ku bannamawulire abaweereza ebyemizannyo nti embeera y'okulowooza nti abaami bali ku ntikko avuganya n'abaami era n'ebiseera bingi nnyo asinga abaami bwe kituuka mu kuweereza ebyemizannyo kubanga erinnya lye livuga nnyo wano ne wali owagira kilabu kye Kampala. Kampala I'm an Express fan because my mom gye yali awagira I used to see Express Square Passmore era olumu mbasaagala kwogera naye for the past 4 years okujjako guno nali nfunangayo omusambi wa Express nga ngabana naye akasaala kange naye nga sigamba bantu but if people linavanaga si kituufu those players bo bagamba we are willing to come out to bagambe fetch kuba I used to do it for the love of the game naye mu makati awo I became a friend to engineer Ben Misaga yali senkagale wa Villa era mu bintu lwaki yangamba yafuuka nnyo mukwano gwange kuba yambuuza nti owagira Villa ne mpagira Express naye nina dynamics ezisobola okukola era Villa chemanyi oli muwagizi waayo kuba I do my research yatundu yalinga hot cake ndi wa Villa because kati fe tukulidde ensambya abaana b'ensambya Kibuli Leire Quarters ensambya Quarters Gogonya Ave Maria abasinga aba Villa so Villa ojja kunjulira mu time Ben Misagali yali in terms of promotion okuba kye namuga kyenjo okukolera we kuba kutunda Villa ebirala byonna sijja biyingira mu era we bali baleetanga Villa ne baleeta bo officials my name didn't appear anywhere naye nga because I'm fifi kijja kitya okeera ku makya omuntu nga mtu awagira Express naye nga kitunzi wa Villa mirimu because Express webanga tekuwadde opportunity kubanga okigikolera lwaki togikolera nakuwadde opportunity ate mbadde nkwesiga nti nakolera boss gwe bayita Misaga nkugambye nakolera a friend so yajja in a friend era nambuuza ne mugandi muwagira nga nayo ne muga kino nsobola okikola era inze nga fifi mu byentuula ne ngamba I'm proud of kwe kutunda Villa mu biseera ebyo Villa got the funds bakomawo mu kisaawe n'abaliyo kati bakomawo during that time yafuna hype Villa yali so competitive kuba before Villa byamalira mu biseera bya Misaga mbijjukira so
probably kye nakola kina we kyateeka omupiira okya express okusupportinga tebakukyusa mpozi nkugambye ng'oli mu nanfusi kyesitali Amoti n'omugenzi Pade Bitama ne Mese Bontwe amalule eri original balina kye baagambanga nti ono muwagizi wa express villa baali bategeeza gwe Mwazo Express Vida. Simanyi bunaye, simanyi kusobola babuuza naye nze I always speak out the light moment from everything. Webaga nti omwazo Express Vida. Era omanyi nze naga buli kimu oli kyatankana I have evidence for it. Nkuuma nnyo ebintu mu bifo ebyesitabaga kuba abamu bajja kujja babyonoone baba bibbo babakola eki. Vida ng'egenda osamba Express na bettinganga ne engineer Misagga. Naga Vida we wangula nkuwa 5. Nemuganza mu capacity yange nsobola 3 express we wangula. Era lwakuba obutambi tebabuleeta express we yatebanga nga mukola bweti we yali atudde. And obuwagizi tebabugula. Fifi abawagizi be express bakutabukirako lumu. Ne bakutwa aba express ne bakutwala nga kaguddeyo nga n'omupiira teguwedde. Siru musebiri. Entegera yaffe yanjawulo mu bantu bonna. Kati kyangwa nti abawagizi be express bonga babuuza. Ono abeera ne Misagga ate yefuula atya akola ki atuwagira era bo kyenkuganye kiri nti wewambuziza challenges ezimu nti abo nga balowooza nti newabanga waliwo abaana ababanja newabanga waliwo omusambi akubidde mu ngatta enjulifu nga tekikkirizibwa mu era eno bw'okyogera kumpe oba baba balowooza okola ki ate nga tebakimanyi nti olina n'omusambi waabwe gwokola ki gw'oteekamu ku kasimbi so but Ibra twakulira wanjawulo tugenda sanga omuntu ng'akola omulimu gwo nga ye kwegamba alimba bulimbi waba interview nga abantu ayagala bapininga biki nga buli omwana netusanga so entegeera zaffe zanjawulo n'ekirala abantu abawagira omupiira abamu wadde ffenna tuli balalu mu nsi eddaluuli yabwe lirina we lyayitawo nga bo ebintu balowooza biri awo mu kaseera ako ne bakola ki naye nze we bakikolanga nga mmanya nti bawuliriza kuba oli waba akulumba ku kyawulidde ku mpewo that means neera n'enkyera akoma wawulire kyoyogedde akole ki akulumba oluddako enkolagana yo n'abawagizi ba express eyimiridde etya wetwogerera kati mwaka 2020 guno abawagizi bagenze bakula mu kuwagira omupiira olwa punishments abamu ze bafunye olwa sanctions federation zeetaddewo sitawali buzibu ogenda n'abo omupiira nga kati bakubuuza kiki ekiddako tukole ki naye kino kyajja nti nabo tiimu yakkako wansi tiimu buli webeera waggulu tiimu yakkako wansi tiimu yali yawona ku lunaku olusembayo yali eddayo wansi ekivubuka bakiyita kya Alfred Neku ne kibakubira golo mu masavu ne bamanya nti ebizibu omuwala byabadde ayogerako ku radio bibaddewo birabika so abantu abamu bagenda Ibra buli lwokula byolowooza kati si byewalowoozanga osanga senga myaka 3 wali badde oŋŋamba nti gwe Fifi like olina engeri gyebuli lwokula alina engeri gyeyoparatinganga edda nga olabika osobola okujja ekyokulya obajje mu nsawo n'olirya naye kati tosobola edda olabika wajjanga noganze sikwatwako naye kati otuuka n'ogamba n'ensi ntabukira bakinkuze njagala tutunuulire emirimu emitongole gyokola okola biri muki emirimu emitongole I'm a contracted radio presenter with Star FM and TV. Good. Yeah, I'm a consultant in sports. Good. Which sometimes requires you to pay me okubako byenkugamba. That is good. What else? I'm a brand ambassador of one of the most vibrant betting companies in the world. Bajita Bet on Uganda for Uganda. Good. In Nigeria bajita Bet Niger. E Kenya bali bajita Bet on Kenya. Okay, betini naye nejja ekyuka Bet on Kenya olw'ebizibu. Munsi yonna eyina erinnya gye bayita Global Bet. It is Italy founded. Ate ffenna kye tumanyi kyekitegeeza betting and Italy what it means. What else? Mulimu ki omulala oguli official gwokola? For now gye emirimu emitongole. Thank you. Lwaki public erowooza nti besides emirimu egyo olina omulimu side job ogw'okubeera nti oli buloka w'abakyala otwalira abagagga abakyala mu woteeri ez'enjawulo era n'abakyala bano mulimu ne mikwano gyo tetujja bamenya mannya mulimu abayimbi mikwano gyo
mulimu n'abakyala babulijjo nti gwe woteeri oyina ne kaadi eziggula enzigi muyina ne woteeri ennamba ng'ogimanyi nti ennamba 441 omufifi aleetamu nti oyina n'abagagga oyina abakungu ba gavumenti nga gwe wasalawo okubafunira abawala abato ababanaazaako ennaku ng'ogwo mulimu ogwo n'obatwalira abawala mu woteeri kati bwe baddayo ewaka ne basanga bakyala bano ne babagamba bwedda tuli mu meeting tukooye nti era ofunye ssente empitirivu tokwatwako togambwako nti ne bw'ofuna ekizibu kati okuba essimu ensi yonna n'esanyalala olw'abakungu abo nti wazza obulamu bwabwe omulimu guno wagutandika ddi era omulimu guno challenge gy'osanze mu mulimu gw'okubeera bulooka w'abakyala ng'obulokanga abakyala bawa abagagga ekisooka seri bulooka w'abakyala kyekisooka badogaye lwaki public erowooza because waliwo sikando eyagwayo nekyesanga nga waliwo obutuufu obwakirimu mu nsonga eyo naye njagala abantu bawa information omulangira w'ebungereza Prince Harry n'omukyala gwayina Meghan Markle waboogera ku relationship yaabwe yatandikibwa third party buloka lwakuba third party oyo probably lwakuba third party oyo si efifi nti ayinza okuba yasangibwa nga ye oba walaki ensi netakifaako nnyo naye kati bw'otuuka ku fifi because fifi bamwatachingako n'ebintu ebimu byozze byoyogera I think it was one incident naye incident emu bwebaayo kuba mu Luganda bagamba abantu abamu we basonga lubaze oba kakati kyekyo abantu basonga ekizimba wekyabikira mfunye chance nagambye nti nze nina element eyoga nti seguya because I know what I am, I know my worth kati kinsobozesa kuba Ibrahim kuga nti kakati tunonye President Museveni tulina ensonga ez'omugamba ayinza otubula mu wiiki mu kineta sobola tubula mwaka. That is chenina kati abakungu abo bonna boyogeddeko aba gavumenti abagagga bo mu bikubo abantu babulijjo ne positionings and being a journalist mu bimu ebisooka wadde ngambye sports journalist means that you have to have information kati information obutagenda kwogera nswanswa ku radio you have to interview these people obabulire ekivaamu mu interviewing mwofune emikwano kati mu mikwano egyo gyofuna abantu begomba abalala kati mu kwegomba wekyasanga nti bano babafuusa ekintu woli people bajja kuyita buloka naye nze sibanenya kuba abannayuganda ibura ebintu byombuziza byonna mbiwulira time and again naye obuzibu bwennina nti olumu sigenda kasuka mayinja buli wempita nti nzire mukyova nkwe nti only you era ekiba kyetaaga nkisainingire nako will have an interview from me egenda okubeera ku internet. Thank you Fifi. Because nga njogera ki Sports Club Villa Salongo Jogo mu biseera by'okugireinventinga okugirivampinga Ben akiyita cleaning a monument nti jinja lya muwendo naye kwongera likola ki engineer Ben Emmanuel ye Emmanuel Misaga webale nnyo weyajjira ku Villa Park wali ku Leirwe Villa yafuna ba brand ambassador bayitirivu nga bakyala beerere okwali maama waffe omulungi ow'ekitiibwa mbebitiibwa omuyimbi Desire Luzinda okwali Leila Kayondo okwali Irene Ntale nani omulala Irene Ntale Winnie Nwaji ne Winnie Nakanwaji abakyala bano abana wabulokinga ani nga kitunzi okumuleeta okubeera ambassador wa kirabu on camera okublocking nti kitunzi wekiba nti kitunzi kujja kutunda club yali Desire wamuleta gwakolo gwa buloka n'omuleta kyesaaga nga mukwano gwange nze Ibra nze njagaliza engineer Ben Misaga is a businessman ayagala omuntu asobola okutunda Villa nina Desire mumanyi muwagizi wa Villa Desire can attract funds bajje balabe emipiira gya Villa bagule merchandise wa Villa efunemu why not give my friend Misaga and Desire najja okola ogwoba kitunzi. Thank you so much. Kyagwa kitya contract ye yagwete contract yegwako balina contract yali ya 3 years ziba nani renewable zisobola okuba renewable depending naye kyajja nti contract we yaggwirako Villa yalina strategies enki endala and even kanchikugamene mu camera Irene Ntale mukwano gwo Nwaji mukwano gwo gatako ne Leila Kayondo naye mukwano gwange ku bantu ebintu bye boogera bagamba nti nabo
nze nakola ki because Ben is a businessman, deals with a lot of people. Kati abo bola baba basatu sali na muko na mukono because nali nkwasaganyiza ekintu kyokutunda club. When they came I handled them and my relationship nabo ntinze njagaliza nga bambuza nga yasobola. Kati it is only my friend Desire Gwolidde gwenkyali mukwano gwe even up to today and we still talk. If any other business came up, ngole yagala Desire okutunda. Desire is in America right now. Mukubira simu ne mugamba tugenda kutunda ne beverage company. Come ne muteekayo ne batula mu business ne bakola ebyabwe. Watunulira mu Uganda nga bakyala bakabe basobola okutunda villa. Abaami baaliko. Ngani? Your friend Eddie Kenzo. Good. Yeah, waliwo King Sahali na Lolimba Villa Jogo, waliwo Mathias Walukaga yayimba abaana ba Villa kwali nnyonnyonnyo. Mesa Kisemakula. Because mwagala element era they go for women. Bano baliko. Ngwe nga munamalo in position to answer this question. Lwaki amawulire gafundikira gakuba nnyo Misaga ne Desire? Because be batunda. Misaga is a businessman. Ate Misaga musajja mulungi bw'omutunuulira. Omanyi kizibu nnyo okusanga omusajja nga alina ssente, alina physical appearance bw'etyo, ate nekiranga alina omutima oguli generous. And Desire, for me, I always tell people, era manyina interview na jajjiraba, nti senga wajja nga wasigadde bifo bibiri ebigenda mu ggulu. Katonda nangamba Fifi kugwe ne Desire niwe yagenda nga story gye nabagambako eya Ronaldo ne mukwano gwe. Nze slot yange mu ggulu ngirekera Desire n'agenda. Nze nensigala ku nsoba n'engenda mu Geyeena. Because mu bantu bembadde nabo ne manyi n'abantu abale babadde nabo, Desire is one of the most people who is close to an angel. Ekisooka mukazi mulungi physically. Mulungi nnyo. Ekirala yakula bulungi ng'omukazi. N'ekirala Desire ng'oggyeko omukazi wa scandals eyagwamu. Naye towumulirangako kintu kirala nti oba avumye ono oba akoze eki. Desire is also a very good person at home. So mukazi mulungi kati abanamawulire bo kyali kibakolera. Thank you. Nti bwe bavugisa amannya gano bajja kufunamu. Thank you. Nga tuvudde njagala tudde ku point ya obukulembeze bwa FUFA. FUFA yalina Obua, tata wa Obua, mwami Dennis Obua. Ebeera n'abangi waliwo Kakaire, waliwo Semanobe. Kati ze natandika okutegeera Obua oyo. Then Mulindwa, Dr. Lawrence Mulindwa. Then finally now kuliko Engineer Moses Magogo. Lwaki Magogo, Engineer Moses Magogo omukubanyo omukuba nnyo public yonna ekimanyi nti you people mwa drawing lines. Magogo ali ku east, gwe oli mu west, bwayambuka mu north oka mu south. Bwabeere Kampala goddukira Wakiso, bwabeere Wakiso gwe nodda Mpigi, temusobola kusisinkana. Ne lwana akola interview ku Steve mutobaamu mu mpewo ofuna leave. Magogo y'omu ku bantu abasinga akamanyiiro mu nsi eno. Magogo amanyiira nnyo. Alina good aspects ennungi ennyo. Mu bakulembeze nga bw'ogambye boolabyeko ndowooza tuli mu generation yemu nange bensobodde okulaba. Actually Obua saamulaba nnyo kuba natandika okungayo nti natandika okuweereza ebintu bya sports okubitegeera obulungi 2011. So those are 9 years. 2011 Mulindwa yali afuga kuba Mulindwa yajja 2005 mu biseera bya mukyala Namirembe bitamazire ne Honorable Charles Bakabulidi koja wange olw'ekika kyengeye. So mubenda byeko abo nakolako ne Mulindwa mumanyi ayina ebirungi bye n'ebibi bye. Here comes Magogo gwemba sina kola naye twesanga because of omwami gwe nkugambye yandeeta ku Sita Kenneth Musisi nga yali mukwano nnyo gwa Magogo ne Mulindwa. So nange nenfuuka very close. Naye mu byenda bye ebimu lwaki era Magogo nga bw'ogambye nti bwayite Wakiso mpita eno Magogo amanyiira. Magogo musajja mugezi era ekyo akyebaliza Mukama kuba buli amwogerako kyamwogerako. Magogo can move things. Actually Magogo senga waliwo abantu kye bagamba nti waliwo abantu abasobola otunda Uganda. Nsobola waayo erinnya nti asobola ogitunda olw'amagezi ge. Nti waliwo abantu abasobola otufunira amazzi okuva mu lwazi. Nsobola okuwaayo erinnya lye kuba ebyo abikola. Magogo yakolanga opposite UBC awo waggulu ku kizimbe kya Crested Towers. Nga lw'olumu tuvaayo ne ba Kenneth abo ne bagenda okulya mu kibaati ne tubeerawo ne tunyumya we associate with lots of things. So omulaba kiringa Ibro omuntu gwe mukuze naawe mu kyalo biti n'omulaba najja n'akula n'abeerawo naye ne mufunayo misunderstanding n'alema okugiresolvinga
n'asalawo akozese the power that there be nti oba gwe bakumaliriza obulamu bwe like bwolemu okubeera nobody yasigale ng'akola ki Magogo mu njogolo ezisinga era njagala ne tuba tuvudde interview of air nkulageko ku clip obumu ye muntu asobola okuvaayo n'agamba bannamawulire there is ethical media and unethical media naye nomukulembeze w'abantu ye muntu asobola okuvaayo n'agamba tujje ku ka radio kammwe ayogera ku national broadcaster ye muntu asobola okuvaayo n'agamba nti oyo yaani aŋŋamba Magogo lw'amagezi go oba amagezi amangi oluusi gatuuka omuntu ne gamwonoona ne ebyo ebirala byonna byali kuba characters nange nina characters zange abantu ze batagala. Engineer Moses Magogo. Let's talk to him on phone or physically. Both. Tutunulire on phone and physically. On phone nayogerako naye ku nsonga za Villa I think 2 years ago. Mu nsonga za Villa on phone. About match fixing na bikindamu kuba edda namuweereza ngaddamu. Kati nera ne muweereza n'abuuza who is this now of course kwabala baka ekifaananyi olumu n'amanya and because he's an IT specialist aba amanyi ne because Magogo amanyiira n'abuuza who is this nange ne muga simanyi saddamu physically mu butuufu sijjukira but it should be a long time ago mu studio za Star FM ayina lwe yajja okola interview mu studio za Star FM awo najja era ne mu interview okuba weeri nze I keep my recordings maka ibuzi zonna ngera amanyiira Magogo ayina ekintu nti ebintu yabimanyi yokka birungi ki Magogo byakoleddwa omupiira gwa Uganda to you birungi ebintu byayogedde omulala ku lwange ndowooza Magogo amaliriza omukululo gwa Mulindwa project gye batandika ne Mulindwa ng'atandika batandika projects z'okutwala Uganda mu Africa okugizaayo kuba yali yagenda dda mu Afcon ne batandika project ya Ginger Declaration ey'okufuula ama club self sustaining ekyo kiganye kuba ama club Magogo agatadde nnyo mu nkwawaze nga FUFA ne batandika project y'oku government oyongera ogikirizisa okuvujjirira mu butuufu government evujjiridde naddala omupiira kuba omupiira gutwala billion 10 nga banne bali mu busammambiro ebyo aba bikoze okusakira omupiira then Magogo kyasinze okukola is flow of information Magogo atuusiza nti bw'oba oyagala ekintu kyonna ku mupiira you go to the FUFA page n'okola ki si flowing nti etambula bweti no abantu basobodde okumanya ku bintu by'omupiira nti oluusi bawandiseeyo ebigasa n'ebitagasa nti Magogo atambudde ne technology n'omutindo abantu ne basobola okuba nga bakola ki nga bamanya ebyo abikoze ng'omuntu ekintu kye bayita PR ng'ekibeera mu kisaawe ne bagamba nti kooki n'omusambi we ekyo kye kisinga okuba ekibi because amanyiira intimidates akulowozesa nti ye Katonda akulowozesa nti watali omupiira tegukola ki which is not true kuba ye naye teyaliwo nga Mulindwa akola ki Mulindwa waataali obuwa yaliwo nti naye agenda kuvaawo nyinza n'okujja nze kuba nsobola okufuna ebyetaagisa n'enzija oba omuntu omulala naye ekintu ekyokubeera ku nsinga olowooza nti gwe Island is one problem I have with him ebyo byonna tebyalimu ekintu kiri kimu kukwata ku bulamu bwange calling my bosses journalist biki ebiremye Magogo nga president wa FUFA in line of football in line of football of course tesobola kuba line ya anywhere kuba line ye lisigenda munyo ebisoose omupiira ye nga ye ku byalo teguliyo Ibra olina ekyalo naye nja kubuuza ku kyalo kyamwe mulinayo sita Magogo si alina omufuula sita naye alina okuteekawo measures okusinziira ku projects zaalina okuva mu FIFA nti at least ebyalo mu regions ez'enjawulo wabenga waliwo oko omukululo then ebimulemye ebirala okulema okutuukiriza ebimu ku bye yasuubiza bwe yali yesimbawo okomawo wadde n'aba yali avuganya mu kisiibwe era ayina engeri gyebadde ebbali mpola mpola mujibu bakuba emmotoka ze biki which abantu bakola okuyitawo politically naye waliwo bye yasuubiza kati nga omupiira gw'abakyala equipment ze balina okufuna youth football under 17 bw'ogitunulamu equipment na biki nti ebimu tebize on time ye nga yayinza okuba like you deploy people basobole okuba nga babikolera tebabikoledde then n'ekirala I think mu era ye alemeddwa okulwanyisa match fixing mu Uganda. Match fixing kitegeeza ki mu muntu wafaali akalaba? Match fixing kitegeeza kwe kutyebeka alizati y'omupiira. Nti nga ogenda labo omupiira akatuwa Ibra ne Fifi naye nga already gwe rizati egenda okuvaamu already ogimanyi. Already ngate nga ntuufu kubera y'okugimanya n'etabeerawo. Naye okugimanya nti agenda kubeera bwetu n'agenda kukola bino kwe kugootanya entambula y'omupiira. Mwekiri mu Uganda mbadde kimanyi mu bagagga bazungu. Mwekiri nnyo kiriko n'obukakafu obungi ddala reports zivuddeyo ataddewo obukiiko obukikola naye simanyi
simanyi oba kikoze byemu ku bintu ebikoze eki ebiganya omupiira gwonna nga gunaakula ebintu bino byoyogera singa mugenda mu kooti obinako okupakafu bosobola okuyimira ali n'olumiriza ebbanga lyemmazeewo era nalwaki kuba senga nali sirina bukakafu ku bintu byenjogera senga sikyakola ku UBC Ibrahim Mukasa gemanya gange mulungi atulaba tuli ne Fifi Fiona Namiro Nikita Octopus nga mukyala aweereza bya mizannyo munnamawulire aweereza by'emizannyo ku Star FM ne Star TV abali wansi wa ekitongole ekya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mawulire ekimanyiddwa nga Uganda Broadcasting Corporation wali e Kampala mu ggwanga lya Uganda era nga tulina tutunulira ebintu bingi nnyo ali mu kututangazaamu wano ne wali waliwo statement ekozesebwa egamba nti olina ba godfather ne ba godmother nti ozza emisango nti ne bozza omusango gwenkana ki okuba essimu emu n'abakuwaabidde ate n'adduka misinde how true is this naye emisango nziza emeka omanyi nekino tulina kitunulamu abantu boogera misango nziza emeka omanyi emisango wegiba nziziza ku mulimu UBC nga wena bagambye si kitongole nti butini actually UBC mu Uganda media houses olwa standards zaayo erina okubanga buli omu gyagoberera UBC gitunuulire emitendera gyerimu ngiyitamu kuba wemba nziza omusango ku mulimu that is okay emisango emirala njiddizaawa nti bansibye nina kawunyemu because seteeka mu mbeera waliwo enjogera ennaku zino egamba nti okuba abantu mukuba abantu not physically but on radio or TV using your platforms nti mukuba abantu olina abakungu mu gavumenti nti oli ne bwagamba bugaye nti ona omukungu agamba vaawo oyo muwala wange vaawo oyo mwannyinaze vaawo oyo tomwogerako I think si kituufu ekisooka because emisango gyo gye bagamba tegiriiwo kuba seeriyo ngamba dda kyamanyi incident y'amagogo yescalatinze nnyo because abantu bafe aba bulijjo n'abamu ku bamuwagira nga bakozesa social media ne to me which is a toilet of internet to me nga bagikozesa okulaba because nagambye they can't come at you unless you're a threat to them your statement gyenzuka naye wakenyamba okufuuka kyendi kati ye incident probably eyo nga bagamba nti abantu abamu abamugezezzaako basobodde probably okuva mu bintu bye bakola naye nze lwaki probably nemeddewo it's because probably nina ebirungi byenkola ebisi buli omu abeerako n'ebibi naye probably nina ebirungi byenkolera UBC ebisi ye incident yokka evaamu ekyo nti naye lwaki eyo tebamugambako tulinayo twatuukako ewala buli omu n'aleeta ku baalina ne tumaliriza nga status quo ekola ki eri awo wansi buli omu akola ebibye oba mukuba abantu kubanga tebabawadde kulya kubanga bagamba mu mawulire g'ebyemizannyo okulya kungi nnyo okulya si mawulire gokka mu bulamu bwonna naawe alaba wolokes extra stress oba muyise bulungi simwonoona naawe olya naawe alaba naawe olina wooliira buli omu alina waatega okulya ate bw'oba tolya si kiwa nti n'ababa obaliisa buli omu alina okulya naye okulya okutaddemu amagezi oba okulya okutaddemu obutakosa balala temuli afudde temuli gwobbye temuli kibye bireeta obuzibu ng'abaana biki ebyo abantu kwegane beetema badde beekola biki si kyakulya bwe kyatuuka by the way kati nga ddala mu byemizannyo ebyemizannyo birina facts naye kati obuzibu abantu tebawula facts and opinions what sold me as a journalist ow'amawulire my opinion nti sikyukakyuka nti engineer Misaga yali mu vira bwe yavaamu oba bwe yafuna obuzibu n'emagogo abantu ne bakyuka abantu ne batandika okukola ki ne mbaganze nja sigala n'omusajja oyo because ndabyeko ku bulungi bwe kati obuzibu bwe nina n'abantu bogambye aba government nti when I get to know somebody kuba there is an Ibra ngojeko the Wolokoso host there is an Ibra the father there is an Ibra the entrepreneur there is an Ibra omuntu w'abantu asobola n'okuba kulembera ebbanga lyonna other than Ibra owa Star TV other than Ibra ow'ensonga ze inti abantu kyebyerabira when you get in touch with Fifi with Ibro woli omuntu omulala mugenze mutya kati nze I created rapport n'abantu abo nti nebibi we bibaawo Misaga n'olumu mukuba ku radio nga bw'ogambye naye because of omukwano gwe tulina nti is my friend minister yali oyemizanyo bakabulindi kababa abalala oba my dad Gwempita General Katumba oba baani kabani nti newe bakola ebintu ayikama nti naye because nti bakimanyi nti muwala waffe yabisengezze tebagenda kukola ki obuzibu bwe tulina mu mawulire nga ogaye bannamawulire agenda kulya akakere alye enkoko ennene alireko enjibwa n'amagi gonna agalye awali omutwalo n'oddukawo olye awali ebiri awali abiri awasa kati kituuka
nga gwe balyako eggi akuba gwe balyako ente nga tomanyi gwogenda kukuba ku bonna oba tebwesaliddeewo oba ogenda kugwa mu buzibu naye gwe decide ogenze Ibra ngenda leero ndi wa fifi nti anajja nga ali against fifi ojja mutunulamu ako kwe kuli okutuufu naye obuzibu abantu twagala tulye buli kimu tulyemu n'ebinatulakira agaddenyo layini eyo waliwo omuganda wange bamuyita Daniel Mugoya olese noga nti nalya kino nogwe nange oli ovulubana ogenda kutuuka n'okulya olubutolo bye bitakkiriza omulungi atulaba Ibrahim gemanya gange tutunulira abatutumfu mu ggwanga Uganda era nga olwaleero tulina omukyala aweereza ebyemizannyo mu ggwanga Uganda era erinnya lye livuga nnyo ku radios ne TV ne mu mpapula ez'amawulire abeeramu ne pages ez'enjawulo ng'akuwa obupapula wano ne wali osoma ddiini ki? waliwo obuzibu awo my dad is Catholic naye nagambye my mom yali Protestant era nzijukira namala omusomo ku St John's awe Kamwocha kuba nali nsomera ku Miss Darlene ne jjajja ndowooza ekikakanyanga ndi baby era namala omusomo but si lugwa kikristaayo oli mu kristaayo because of my friends nalokokako walokoka naye mu kulokoka n'ebintu era ne bintabula so ne ngamba at the end of the day ndi mwana wa taata wange kikulu nnyo kyo so nensigala nenfuuka omulokole mbakatuliki so I'm charismatic eddiini yo gy'osoma eyogera ki ku kuzannya zaala kubanga nkuwulira ku lediyo okuwa abantu obupapula empapula z'amawulire ezimu ez'amaanyi mu ggwanga Uganda obeeramu n'omukko ogamba vira giteekeko bbiri eno giteekeko odi eno giteekeko anda guno guli maliri eddiini gy'osoma eyogera ki ku kuzannya zaala eddiini gye nsoma ku muntegera yange tewa conclusive kyakola ku zaala tewa conclusive kyakola ku zaala kuba waliwo scriptures ezimu nga Mukama akugamba okukola ng'ate nze zaala namuyingira kukola to work hard era nga ne mu ssente olumu zempangulayo nzizaayo tithe 10%. Bwewangula mu zaala owaayo ekiweebwayo 10 ekimu eky'ekkumi era nkubulirako tewali asobola kino nga nti nkikize mu zaala bakikwata ne bakitwala which means indirectly they are involved nze mu zaala ebiseera byo by'eddembe nga toli ku radio toli ku TV okola ki wemba siri ku radio siri ku TV nze muntu ayagala ennyo okukyalira ku bufo obwekusifu nga beach I love to go to the farm ndabe ku birime byange n'obusolosolo bwange obutini bwennina the animals okubulabako okwo then I love to read a lot ebiseera ebisinga I want to research nze saagala nsi kundeka crossing over to Europe entabiro y'omupiira ogw'ebigere owagira club ki I'm a Liverpool fan I'm a sympathizer of Real Madrid and I'm a fan of a player called Cristiano Ronaldo so ngojeko Manchester kuba ekubagana ne Liverpool mu Bungereza wherever Ronaldo goes ugenda naye ng'omuntu so right now nina engeri gye nzitira ku liiso ku tiimu ya Juventus kubanga yagenda mu Juventus yeah that is my attachment e Bungereza sebo nga oba e Bulaaya nga bwogamba. Do you involve yourself in the debate of Messi and Cristiano? I do. So much. Ejja tujirabe etambula naye erigwete tuwa prediction yo. Eyo tesobola kuggwa. Eringa love. Eringa love Ibranti ngolina mukazi wo naye ng'omutima gwe gwagala nga bakugamba naye bakukuba emigono nga kamfe naye. Bweringa nti abantu abagala Messi toleeta Ronaldo era Messi ne waliva ku mupiira. Kiringa abantu abayagala nga Maradona ne Pele. Era bo bagamba Messi ne Ronaldo mutubuulira ki? Rivalry yaliwo ko ku Maradona ne Pele. Maradona ne Pele even up to now. Messi kati mpozi ngevudde abasambi abalala era ababiri. Abana kuba wanaaba omu kitegeeza tebajja kuba debate naye banaaba babiri era abantu bajja kufuna gwe balondako baddeno ekintu kyo when you love something ekiddako is hate nga kina kye kikukoze naye kati obuzibu obuliwo naye kati obuzibu obuliwo nti tetubeera na bano basambi nti baba bajja kutunyiiza we only see what they see nti naye banaavaawo lwaki tujja kwongera be bakoze bikola ki weebiri baliwo mu generation yaffe bye bakoze weebiri kitegeeza naye banaava ku mupiira mpozi ng'oli just masquerade ne oli ng'alina kyayagala omuwagizi wa Messi tomubuulira Ronaldo omuwagizi wa Ronaldo naye tosobola kukola ki mubuulira Messi whereas senga mpozi nga bazanyiddeko mu ttiimu emu which may not be possible kuba Ronaldo akuze olowooza alinayo ebiri oba esatu to retire Messi the style of play kitegeeza naye senga bamukonamu injuries ze naye hanga naye olaba nti batandisa bamu okumugamba aweddeko so
otunula n'olabanga ebyo biyinza obutaggwa nga bijja sigala ne mu byafaayo n'abaliddako nga tuli faringa ku Maradona ne Pele. They will also refer to Messi and Ronaldo nga baletawo abaabo abalala. Thank you so much. Lastly nga tuwunzika njagala otuwa obubaka obusembayo ng'obuwa omwana ow'obuwala akyali mu ssomero, omukyala alina business gy'akola, omukyala ali mu bufumbo, n'abakyala okutwaliza wamu mu ggwanga Uganda ne across the whole world abatulabira mu mayengo. Ekirooto kyange ekyokufuuka somebody nina we nkituusizza naye kyava mu ebintu ebiwerako. Ekintu ekyali kisooka kyali kya Mukama Katonda, nakulembezanga Mukama mu buli kimu. Yonna gye muli whatever goes wrong, eddiini yange nze nzuukuka n'ensabisaawo 9. Nzikiriza nnyo mu ssaala eyo gy'osaba obwomu ng'eri emotion oluusi erimu n'amaziga. N'abasiraamu tugirina. Bwemba mugirina eggulawo enzigi nnyingi nnyo. Ekyo kisooka. Ekirala, identify people abagenda okutwala mu maaso. Si buli omu nti agenda kutwala mu maaso. Omusawo omuganda ku kyalo alina ekkutiya. Togenda yingira yakutuma embuzi akutuma ekivu gy'otalina nti agenda kutwala mu maaso. Abantu abakusekerera abo tebagenda kutwala mu maaso. Identify the people who are going to take you mu maaso. Abali mu ssomero, obudde bw'essomero bukozese. There is a lot of time out of school. There is a lot of time out of school. Abaddukayo abakola kimujja kutuuka nga bakugamba otoloke nga tolina wootoloka. Nga gwe mwennyini weepulaningira. Musigale mu ssomero wabula balekerawo okusoma mu wawa. Ekirungi curriculum yaffe ndabye ekyuse ng'abaana bagenda ku getting hand zone. Musome ebintu. Ibranze senga namanya nze saalisomye business. Amawulire nandiko yasomye oba ndi mwesi 5 because mwenfunye buli kimu ekirungi. Otumala obudde bungi simanyi twagala kubeera bazadde baffe baagala simanyi twagala kola kino. After identifying the people abagenda okutwala maaso biri ebirala obalaye bulabi wezuule omanye nti you people I want to be a doctor. Doctor omulungi atandika atya ne process and then ekirala ebyongo bimaze kola ebikutwala ku kirooto kyo ojja kuba omaze. Omukyala ali alina business waliwo ebintu ebitwala business mu maaso bitunuulire. Abakyala muve mu ndowooza nti abaami bagenda kutuwa nti nze omanyi we naafumbirwa abasajja 3-4 ebintu byakyuse. The culture ya Europe US ezze mu Uganda. Nze I have a cousin getting married naye nga bonna bacontributing nze n'omwami the same amount towards their marriage and they are happy n'abaana baabwe buli kimukola kirungi ddala. Naye mwe munaabeerawo ne mulowooza mumanyinza I'm a beautiful girl. Beauty without brains is like a dead something. Because bw'ofa teri kiddako tewali amanyi kibeerayo ng'ofudde. Beauty without brains eri abawala is nothing oba tolina kyosobola kukola. Let your beauty be with your brains. Osobola okugasa eggwanga lyo, osobola okugasa wewakulira, osobola okugasa buli omu. N'ekirala mukolemu ku busente mu abasobola okukola. When you have money ne luba 10 oba 2 Ibra, you can't be intimidated. Naye buli lwoba tolina ssente ne bagamba nti katugenda mu simanyi mpaka z'abali bukunyi ogenda kweyambula mutandika okufubutuka nga budduka. So kubanga tolina olowooza balanze nabyokuba namawulire bayise mu simanyi mitwalo 2 ne babasuza ne babakuba emiggo. Just imagine. Just bonga balaba kiki when you ne luba 10 oba 2 nga zo ne mumanye engeri yozikola etamenya mateeka. Uganda egenda maaso. For God and my country ntera okwogera olusipana abantu balwagala nnyo era munzikirize mbasiibule mu olwo. Jagles Kadigi Bisizi Imoron Heido Gracias Ibra. Bitegezaaki nti mwebale kubanga mubadde mutuwuliriza. Mbagala nnyo ye Jagles Kadigi Bisizi Imoron Jagles Kadigi Idris Heido Daniel Mugoya. Adios. Adios. Tone senawulia. Adios Chiza Clement. Adios abatulaba across the whole world. Anyway, Ibrahim Mukasage manyaga ngumunuja laba nkwebazanya abadatu kuberera najyo badosinzira kubanga otugoberera ngera nkugamba nti olwalero tubadde n'omukyala amanyiddwanga Fifi Fiona Pink Octopus Namiro Nectar nga mukyala aweereza amawulire g'ebyemizannyo ku TV ne radio ezimanyiddwanga Star FM ne Star TV eziri wansi w'ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation mu ggwanga Uganda e Kampala. Era nga njala kwebaza muganda wange mwannyinaze kojja wange
senga wange mama wange tata wange gwali e Bulaaya ng'okuba kyeyo gwali e Bulaaya ng'osoma gwali e Bulaaya ng'oli mu bufumbo gwali ebweru eyo ng'olina kyonna ky'okola weebale nnyo weebalire ddala ky'oba olina omanya naffe gye tuli ewaka eno omutima guba tulumira eyo mwebale kukola mwebale kwagala nsi yaffe at the end of the day ensi yaffe yesooka ebirala ne biddirira Uganda first then the rest comes next nkwebaza ya subscribinga naffe weebale nnyo weebalire ddala omulimu gw'okola gwa ttendo na commentinga weebale nnyo comment tuba tuziraba kyovulaba turespondinga mpola ne tuleeta abantu bano kubanga mbeera mubasabye then naawe sharinga waka waffe weebale nnyo weebalire ddala nja kwebaza ttiimu gye nkuze nayo Idris Lukwago weebale nnyo Daniel Mugoya weebale nnyo Kiza Clement nga kwotadde ne Tone Sannabulya nsembyeyo gwe omuntu alaba video eno no commentinga no sharinga no likinga oli w'amaanyi nnyo gwe ensonga lwaki tukyali mu business eno gwe ensonga lwaki tuli b'amaanyi gwe ensonga lwaki tuvuganya gwe ensonga lwaki batugeraageranya ku balala because abantu bo baliwo okugeraageranya abantu naye ng'ate business we yatuuse edduka ku speed ya yiri. Thank you so much abasiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abalokole abakatoliki n'abaprotestant n'abacatholic mbagamba nti agulumizibwe atenderezebwe eyatonda eggulu n'ensi ekibwa n'ettendo tubiddiza Mukama mubeere bulungi mweraba.